So, ladies and gentlemen, thank you all once again for joining me and my guest as we went through the ceremony. Tutaddewo enteekateeka okulaba nga bannayuganda bonna basobola okulaba ng'ennyonyi zino zituuka era mujja kubanga muziraba ku mitimbagano ez'enjawulo nga omukulu w'eggwanga azaaniriza mu ggwanga y'enteekateeka gye tuyina. Ennyonyi zino zigenda kubanga zitambula tezigenda kubanga zitambula mu Africa yonna naye ziyina eŋŋendo ezisookerwako ze zigenda okubanga zitambula. Ennyonyi zino zizze ezisooka nga ziri bbiri naye tusuubira okufuna ennyonyi endala era ez'ekika kino kyennyini. Endala egenda kujja ku nkomero y'omwezi ogw'omukaaga, endala ejje mu mwezi ogw'omwenda. So ennyonyi zino entono ezijja okuba nga zitambulira wano ku lukalu olwa Africa zigenda kubeera nnya. Ffe nga bannayuganda olw'okuba nti tetubadde tetulina nnyonyi zaffe nga tetusobola ng'eggwanga okunegotiatinga rates. Bbeeyi ya tiketi ng'eri waggulu kubanga toyina kwosinziira gamba nti bbeeyi ffe gye twagala yeeno kuba gwe toyina nnyonyi onoobagaininga otya nga toyina. Naye kati kigenda tuyambako okulaba nga naffe tusobola okutuula ku mmeeza n'abali mu bizinesi eno okulaba nga tuteesa okulaba nti kati bannayuganda nabo basobola okufuna emiwendo emwe gisobola okukka naddala tiketi ezibadde zigenda ezijja wano abantu abaagala okutambula ogenda ebweru n'abakomawo tiketi zibadde waggulu nnyo naye kati kigenda tusobozesa ng'eggwanga ne twogera ne tunegotiatinga rates zino. Akaakati kye tulina okusooka okutegeera kiri nti ffe ate ezaffe ze twaguze sizo ezo si kyekikanga ekyo ekibadde kifuna accident. Ekyaffe ekika kirala nnyo si kyekyo. So ate zino ennyonyi zino kino ekika kino tetunnawulirayo eyaafunyeeko ku accident. So ekyo kituwa obuvumu n'obugumu okumanya nti ennyonyi ze tuguze nnyonyi nnungi bannayuganda baleme kweraliikirira.